Na amawuli agenda ku mwenage mbadde mmanyi abasirikale baffe abakubibwa ab'e Congo basatu batibwa kyetulongosa nti owokuna gwe tatulowooza naye atibwa mulamu era yalumizibwa ebiwundu bye ebibadde by'amaanyi era agenda kuleetebwayo mu ambulance. Ekitongole kya poliisi ya Uganda nga kikolagana n'abapoliisi ya sayidi eri bakoze enteekateeka emirambo gy'abapoliisi gigenda kuyitira sayidi ya Mahagi gijje by road okutuuka e Kampala. Tusuubira nti olunaku lw'enkya olunaazibira bajja kuba nga batuuse kuba abadde bakusimbula leero n'obudde buyise bagenda kusimbula ku makya nga ku sayidi eri kuwerekerwako gavana wa provinsi ya Ituri ajja ne bofisa z'abalala 7 bajja basinkana ne bofisa ba Uganda tulabe feeza esooka ku bye twabasaba ngegwa kuba kyali bagamba nti abasirikale fo bafa emirambo gyaffe tujagala abalumizibwa tubeetaaga. Mundu n'eryato lyaffe lya poliisi twabibasaba babize era nakyo kiwedde baga nti enkya bigenda kubeera escorted okuyita ku Lake Albert byo bijja genda Ntoroko tebigenda kujja Mahagi. So byanaku naye njagala bagumya enkolagana yaffe ne Congo tenaba kutabuka nnyo kinene obuzibu bubeerawo nga bumanyi bwobeera ku nsalo muyinza nokuba ne muliraana omwana n'ava eno n'akola ekisobyo mu maka amalala tugezaako kulaba nti tutuula tuteeke mu nkola endagaano y'enguludoto eyateekebwako omukono wakati wa President Kabila ne President Museveni mu kugonjola ebizibu ebiba bigudde ku nsalo bwe biti tulina obuzinga awo ne Lake Albert tukkiriziganya ku joint operations ez'okulambulamu tukkiriziganya mu kukuuma obuzinga obwo wamu fembi paka omulimu gw'okusala ensalo nga gumaze okuggwa kale buntu amaze okutegeera nti ensalo yateekebwawo abazungu mwena kyomanyi teffe tetwaliyo nti Kongo ayita wano emaze okulambibwa tumaze n'ogimaakinga olwo buli muntu aba asaze mu kiseera ekyo then olwomanya nti aba atankula butankuze munne. Dimanda eyokubiri twagambye nti ab'e Congo nga bagamba nti bwali butano abasirikale baali bampisa mbi nga si kikolwa kya gavumenti twagala abasirikale babonerezebwe batukakasiza nti bajja babonereza then finally balina okulira famire z'abasirikale baffe bano kubanga abasirikale abalina abaana n'abakyala ababadde bayimirirawo ku bulamu bwabwe then ebiseera by'omu maaso tujja kusigala nga tukyakwatagana okulaba nti tetuddayo kufuna bizibu ebifaanagana nga bino ebiyinza otutabula kubanga ekikolwa kino kyandituleetedde ebizibu abakongo bayingire no mu Uganda abasirikale babakuba nga bali ku mulimu mu Uganda kyetulowooza nti tekitekwa kuddamu mulundi mulala gwonna.